Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Abalabi omukyalo nno mumugenderere, omukyalo nno mubbi. Mukyala wange mbadde muwe ekitiibwa naye nze kati webituuse ndaa mubbi. Sayiningire twansifa nteekeko amannya ge yini mugamba yi nekwe nakuteeka obitwala ate nkwongera ekira gwolifumba wani gwe gwoyagala okutta kitaawo gwotabula baganda bo gwotabula nnyoko gwotalina kyayina kerowooza nti kalungi akalamba bwendaba ebintu bye bakola naddala Allen oyo ne abaana abo bana tikatubakebere icyapa cyaraba kinava mesenti zinamala cyanasima akitunda soke yejanja ala mubbi akyusa yatuse n'agamba n'afukamira n'agamba nkusaba ne bwotompa nkusaba ompe ekyapa kyawaka Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okay, omulabi wa Next Edition TV ne Beyond the Newsroom webali kubanga ogenze maaso n'okubanga ogoberera mu mikutu kyonna n'osalawo mukutu gwaffe guno kusaba okusubscribinga n'okusharinga n'okucommentinga. Program yaffe eno bagita Ssekanyolya ya Extra the undercover ene etandika okuva Monday mpaka Lwakutaano. Tukyatunuulira nsonga za Mwami Kamali Paul mutuuze wa Kisigula Mutundwe. Ono nno akyagenda maaso n'okubanga awere nnemba ne mukyala we yagenda maaso n'okubanga aloonya mu bangi alabise okubanga yamutuusiza mu mbeera eno gyagenda maaso n'okubanga ayitamu ali mu bulamu obuteeyagaza mulwadde omusajja yeekoledde ku buntu bwe oba oliawo ekyandibadde kimuyamba okubanga yejjanjabwa omukazi agamba tojja kukitunda mu kitundu kyaffe kino waliwo ebyabadde olunaku lwajjo we twasembye okubeerawoko wano olutalo lwabaddewo munzikiriziganya yabadde erowoozebwa nti etuukiddwako wabula kyannaku nti ate enzikiriziganya y'olwaleero gye tubadde tulinze okutuukako erabika nayo ekyagudde butaka. Muzeeyi wange oli otya? Gendisebo obulamu kati bwe butyo bunafunafu saawa zino nva ku dialysis era ndi munafu ddala. Ende nsaba njogere mpola ate nga bitono. Yes. Kubanga oba kujjamu omusaayi kati wano bakolera dialysis wano kati laba bumuddewo wano bafumitawo empiso buli lwe bakola ne bagira tewakyavawo omusaayi kati basibyewo kyageza kano kaba kasikini just ketuba tulaba kasikini naye nga ekirimu si nnyama. Eno waliyo ekikundi kye basibayo kino kino kyebafumitamu empiso ne bajjamu ate ne badizaamu wano na wano waliwo ekiwuma kiva wano paka wano. Eyo embeera nakeddeyo ku makya olwokuba nabadde mbasuubira okujja ne bankoze ssaawa 2 kitundu zokka twasanze jjaamu naye nga batukola ssaawa 4. Bajjamu mazzi gennyini bajjamu amazzi gaffe ge tunywa gatuula muno mu kifuba kyova olaba ge gatutta abali abalamu nga oli mulamu tugafuyisa bufuyisa ofuyisa ensigo zisengejja obukyafu ne bufuluma kati gwe bato kyasengejja tetusengejja gasigalawo kati balina gakujjamu bujja aye tetufuyisa okuyita kufuyisa mu Luganda tetufuyisa
kati obuchafu bwonna bubeera omwo era nze buli myezi 3 ngende mulago mu mukaaga niboza akawago kuba kati buli obuzizi obusigala mu kawago bukola infection n'ofuna omusujja kati waliwo dokita abeerayo yankolako agira kawago n'akapikamu amazzi n'asika n'apikamu amazzi buli obuchafu n'abujjamu buli myezi 3 bakikolera eri mu mukaaga waggulu mulago abasinga tebakimanyi naye nafunayo dokita anyambako kakati embeera asebyanko embeera naye nga kyetaaga sente nyingi bw'oteefaako nga ekirungi kya Novik Hospital waliyo abalwadde bangi tulina waliwo bukyanga nteekayo emboozi yo nakati messages zirina wano ez'abantu abagamba balina eddagala baagala okutuukirira tewali era gundi bangi nange bankubira tebakulimba era bw'obeera nga n'omulwadde wa nsigo eddagala ly'ensigo transplant omulwadde w'ensigo tanywa habbo olwa potassium jukira nti ensigo tezisengejja kati potassium bw'atuula kati tetulya greens tetulya gundi tetulya matooke agatali mooze tetulya nyama okujjako enkoko n'akamyu ne pooko naye ennyama y'ente batusomesa ennyama y'ente batusomesa nti etuula namwe abalamu etuula ku nsigo ennaku 8 ng'ensigo zikyagisengejja ennyama y'ente egy'emiwula kitegeeza bw'olya leero ennyama y'ente n'enkya n'olya ennyama y'ente naluli olaba ensigo ziroodinga byebimu byebita ensigo olina kulya nnyama yaki kamutambuza ddembe kamutambuza ddembe batulaba bannange mu nsonyiwe sijaga basiraamu temulwala naye kamutambuza ddembe akamyu na nkoko ate bw'obanga oli mulwadde wa sukaali enkoko ojjako ekiriba okijjako mubufunze omusiraamu saba tulwala nsigo okujjako nga ogamba ojjako ensonyiweera nga bulijjo n'oliya ebijanjalo byate obeera ne alusaazi ebijanjalo nabyo tojja kubirya owulidde mpozi n'ebyennyanja babituwa kawo bamutuwa naye nga amatooke olina okugwoza emirundi 10 ng'ogasazeesaze omujjanjabi ng'olwadde ensigo gyeddagala erisooka omujjanjabi nze sibu nina mukyala wange yatuloyininga abaana bw'aba avuddewo bw'ati aleka nteza abaana obwe balaba ngenze mu fridge bakuba ndulu maama wuno agenda kuba mazzi kati balina okukuuma kuba munaye omubiri gwo gusobola okwetaaga ekyo jo wabaddewo olutalo wano nenywa amazzi mangi kuba pressure yalinye negenda mu 2 abaana balwanye nempulira ekizibu nga ndaba abaana okulwana nga balwanira byange nga nkyali mulamu pressure nerinya era nakulabye ng'okaaba kati olwo nno nabadde munda mu ofiisi kati bwe nawulidde ebikonde nenfubutuka nengabakandabe nabadde nomunamawulire awo gwena kuta amagulu bwe nti ndimwenywerezaako nga pressure egenze mu 2 naye olwokuba nabadde ntambudde eddagala nekakkana abaana balwana battiŋŋana nga kireeteddwa omukyala ono bajjeni verena yattiŋŋanya abaana mu mazima amatuufu ate twabadde mu kukkaanya luli abaana bajja wano ne bagamba basonyiwe nembasonyiwa omukyala bwe yazze ne twogera
ne mugamba obanga ne busego ganyeyo londa ku protein ndala nkuwe ne mugamba eri ya wakati gireke zinyenda gitunda ngenda kwejjanja na gamba nti mpaka lina ne mugamba nayo njikuwadde nze nsigaze busega naye yabadde wakutuuka wano saawa 3 n'abakulu bano abamawulire ne bakulufiga naye ngenza okuwulira amawulire nti agambye ye aganye kati ate nga badde mukkiriziganyiza twabadde tukkiriziganyizza era mulabe ebifaananyi twabadde na mu ofiisi omwo nga tutudde bulungi nga tukkanyiza kubanga yasigambye yafukamidde n'agamba nze banange omukyalo ono abalabi omukyalo ono mumugenderere omukyalo ono mubbi mukyala wange mbadde muwe ekitiibwa naye nze kati webituuse ndaa mubbi mbuuza nti lwaki omukyala mubbi akyusakyusa yatuuse n'agamba n'afukamira n'agamba nkusaba ne bw'otompa nkusaba ompe ekyapa kyawaka onteekeko musayiningire transfer onteekeko amanya ge ne mugamba nekwenakuteeka obitwala ate nkwongera ekira ate n'ekyokubiri kwenakuteeka ebyapa obiwambye nawaka owambyewo kitegeeza bwe nkuteeka ku kino bonabona abafamily bonna bagobedde ddala n'okutunda oyinza okutunda oyinza n'okubanga wasizaamu kuba lwaki waggalawo kamera zesaaleka ku nyumba yange lwaki waziteekako olina gwoggulira nze bwe nkuba eŋŋombe tonzikiriza kuyingira wendeeta ebyokulya waka tokkiriza twajjawo ne chairman yagaana netugendawo ne bannabakyala ab'ekitundu yagaana netugendawo ne mukulu Jojo nannyini isomero lya Jojo yagaana kakati nagenda okuddayo ng'asaddeko kamera yagaana ne bwana mukulu we bunnamwaya yamuyita yagaana mediation ya kooti yagaana mu nyumba eyo eyange ndi bweru n'abaana abamu basula wano mu kyuma kya Kasoona mu mbeera ino gye mulaba mu nyumba eyo gyebazimba sebu eriko boys quarter eriko ki nali ngizimbye nga nene abantu baffe we batuukira abavudde Kisoro ne mama wange omwaka guliwe namujanjabira era mbadde njagala kumujanjaba eriso lye lyafudde sijja kumuleeta wano mu kyuma kya Kasooli naye omukazi nze we nalabidde nti muyaaye omanyi kye yakoze yakkiriziganya n'abakulu bali abaaliwo bafulufiga n'abagamba aleeta byapa era amawulire agamu gafulumye nga gagamba muze yafunye ebyapa tewali yabawadde fotokopi ebyembe bisekera batanga muntaase omukyalo ono kondo kakati ng'agamba ng'afukamira wansi oba mwamulabe ng'afukamidde simanyi mujja kumulaba agamba mwami wange nze ne bwoba tompadde kintu kyonna naye nsaba ompa amakaago nimugamba genda mu maaso nti ate amakaago twali emengo ne bagamba onteeke ku kyapa mugamba ate kati gwe bakulagira ompe byapa mbitwale kasidulo watu betwalagaana nkuteeke ku kyapa ekyo nga bakugambye ompe ebyapa byange mbitwale wa kasidulo wabigaanira nendaba nga oli mubbi nesikuteekako ate era amakaago ga family house bwe nkuteekako olaba wangobye nze nga nkyali mulamu kakati bwe naafa awali omwana n'alinyawo ogenda kuwasizaamu ate era ndawabika wawasizaamu ge mazima matuufu lwaki toggulawo bwe siba si ekyo oteekwa kubanga olinamu ebintu ebitali bituufu byokoleramu mu nyumba omwo naye nsaba abalwanirizi b'eddembe mwenna batulwanirira mulagire omukyalo oyo atugulirewo kuba kati singa nfa nga bwe mundaba ge maka gerina okufiiramu nabeera ku geeto mulambo nakola ntya munyambi mumulagire agulewo
yamanyi Abaana tetumugoba abaana abo ku mutalo nalabi abaana abo gubazala kweli abaana bano abaana b'omukyala bano abana kale siganye n'abalala simanyi naye abaana b'omukyala abana nabadde nsaba tubakole DNA naye baganyi nabuuziza looya wange n'agamba nti olina okugenda mu kooti nebalagira baganye naye nga nange wendaba ebintu bye bakola naddala Allen oyo ne abaana abo bana fika tubakebere si batuufu ate kyenazudde nekyendowooza nganze omukyalo ono engeri gye yagenda n'asaba divorce nga tiwali nsonga eryawe musabisa divorce anoonya agabane anyakule adduke kuba alabika ategeera bwe tunategeera nti abaana si baffe kijja kuba nga si kirungi kati alabika ayagala kunyakula adduke kubanga zinange eyo neebuuza nkuwadde Busega ekizimbe kivaamu miliyoni 3.5 muno olujja waliwo olujja abasikirawo chapati na biki ozikunganya kiyinza okuvaamu obukadde obuna oba 3.5 kubanga nze bano benapangisaawo bebesololeza olujja kakati emabega waayo edduuka erimu basasula 5,000 emabega weeno basasula 5,000 edduuka ly'omu maaso 6,000 eddala lisasula 6,000 walungi nnyo wali mu trading center wano mu Kibumbiro wagatta junction bataddewo ne chorus ajja ku Masaka mukadde kakati omuntu n'omuwa namugambye eggulo nga mukola counseling ne mugamba ekyapa kyenkuwo kyebusega tukole transfer okibeereko wekka bw'osolozanga miliyoni 4 miliyoni emu gikozese ng'okyali wana waka kuba tiwali akugobyewo then ekibanja kyo kirimu ennyumba ya bisenge 5 ne bwoba oyagala kunovetinga zino sente ogenda novetinga wali bangadde omwana ekkalina yawo anti nkugamba kati bwe yagambye nti Busega nedda ne mugamba kati nsigazaawo poloti 2 Busega ne kalina eya wakati ngenda gitunda eno endala eriwo twagigaba abaana balegiina party emu endala twagiwasenga w'abaana nze naawe twekuba n'ebifaananyi nga tumuwa obulamu bwe bwonna nti n'akikiriza yakikiriza nagamba eyo tugiveeko ne mugamba eneddako nakyo yakirina nakyo yakirina kati eyo poloti nga bwe nababuulira mu mawulire gali agaggwa eyo poloti eyo eriko senga nali nkoze endagaano nga ndi mu accident omukyalo oyo nemuwako kipaati kino kitwagaba Regina nemuwa paati tunula mu luguudo n'endagaano eyo nagimusaba yagikweka yagibalaga mu mawulire n'atagisoma eri mu lufumbira nagikolera gayaza nga ndi mu accident emmotoka nali ngikubye ekigo kakati yakkiriza eggulo n'agamba ayo tugiveeko ne mugamba kati tusigaze yeddako ne kalina ne Busega ne mugamba kati Busega gwe nali nkuwadde ndya nze njagala kalina ne mugamba nayo njikuwadde omugende kalina njikuwadde ne mugamba njikuwadde nze mpe ebyapa obireete wano ate nze njagala nkusayiningire ne transfer nze ngiveeko ogibeereko weka naye bukedde ku makya okubanda omukazi ono omubbi bassebo ne banyaba batulaba bukedde ku makya agamba nze saagala nze ngenda mu kooti kakati oba ogenda mu kooti nze mpa ebyapa byange nze nejjanjabe tewagenda mu kooti kuwaaba nti nkuwe byapa n'ebyapa nabitereka mu nyumba tebyalina musango wabula wakera ku makya ngunsazeeko n'endagaano n'ozisalako n'ekyogoba mu nyumba kino kyajja kitya wakera makyanga gaddewo nakeera ku makya twamala okwanjuza muwala waffe bwe twagenda Emmengo ne bamulagira agulewo ampe n'ebyapa
tubitwale nze nenza bambitwale mu kasidro kuba yali amaze okubiraga abaana ebyama byaffe kumbe twagenda ogende Mengo nga yabiteekako dda caveat na kino Mengo kye bamugamba ntunde kyaliko caveat nalwanagana nayo kugijjako kuba yali asayininze transfer kakati okuva kolwo twave Mengo nga nyamu gokuna tuka ku gate nga wagale nkongo na tewali chairman vice tugende tewali nali tutena mmeri ba masimu kwa esimu yange ya blocking esimu yange ya blocking chairman amukubira amugamba chairman ntia chairman amugamba mukyala nti gula obutulesi byokulya ntia sagara n'okutuusa leero nziruka bana abakyala baba ekitundu bajja bakatoliki n'abasiraamu yabagamba siriimu ndi mulwadde olidda wa mudwaliro tukulabe nti mundeke nziruka ngenda wafaaza bwana mukulu ebunamwaya nagenda n'abakristo bamukubira yabagamba byange byagenda wala faaza gwe yaddamu bwatyo nga tuli bagatte ate nga bajja omugattulula kuba tena magezi kati tumukolere ki banange mumpa amagezi kati nkole ntya ekyokukola kimbuze si kubanga nasooka ne wankubadde ndi mulwadde abaana bange nembakumakuma nembagamba mukuma obuntu bulamu kubanga bumuna alwana n'omukyalo oyo bajja kubasiba amateeka weegali ag'eggwanga mumuleke katubeera wano mu kyuma kyakazuli tulabe ne tugenda mu poliisi nebigaye abagamba ndi mu kooti kakati tusoma kooti kyamutwalayo agamba ayagala divorce si byapa tebimukwatako singa tumuwa divorce ebyapa bwe byandigiddemu si bwe kiri bagamba omuwadde divorce nti emugabane naye ensonga emuweesa divorce sigiraba nze olw'okuba nti nalwala sikyasobola kisenge tumuwe divorce banange wamunenge jo takyamukanga anti kyagamba ekituufu kyekiye yagamba ensonga gye yeekwasa nti sigira sikyalina waaka naye nze nzijukira bannange nti bwe twalagaana mu bulwadde mu bwavu byona ekyawaaka yandibadde takolaki takyesibaako kakati ekirala kyeyesibako akatambi kemwalaba twamubuuza akatambi koweereza abantu sekendi zinya tulina byebitandikidde banakulamula batya bweze enkokola ze wali okuba lwaki poliisi teyankwata oba si yantakula yankuba ebikokola yansanga ku katebe ejjukira nti mutabani waffe yali aleese ennyondo kunkuba nemuwaabirayo kakati ne bamukwata ne bamwebasaawo ne bagamba nti ffe poliisi tetukuba yita mukyalawo tumubonereze omwana yeetonde then bwamala okwetonda tulabe oba tumusonyiwa oba tumwongerayo nemuyita najja akatambi tekalaga ngajja bali bantuziza ngaawo obulamu bwange buno nga ndi awo ntudde awo omwana yeebase wali mu kaofisi kalala waliyo ne mukyalawe ng'awese n'omwana waliwo ne muganda waffe gwe bayita Matiya naye yaliyo kakati omukyala nsanga wananga nga tebabiraga era oyo kwiza oyo ababukedi kiza mumugamba akole emirimu gyamwe nga gyegimiyonjo kuba sebumanyi omuntu nga mutandise okuyomba muveeri nga muyomba nemutuuka mutakanya nemulwana nemumala ne babataasa nemumala mwesambye eggere mukoze mutya babataasiza twali ku poliisi mulabamu poliisi mugatambako mulabamu poliisi nze ndabamu omusajja ali mu saati y'obugundigulu eyasikweya kakati bwabanga poliisi teyaliiwo nga ayinza ogamba nti poliisi teyaliiwo bwe yali ajja nga bamukwata katambi lwaki tebalaga poliisi nti poliisi wuno mukyala ayambuka amadaala agenda eri waggulu gye twali musiemuayi
bwe tumala omwana ono nga yebase wansi n'ennyondo lwaki tebamukwata bwe tumala omwana ono nga awandika ebbaluwa ya apology lwaki tebamulaga oba batuufa katambi mu nyampi bakamaleeyo kusekanyirya extra the undercover program jogera mu maaso n'okubanga ogoberera dakiika muzaayo ng'emu bbiri okubanga ate nkwerekereza mu kitundu kyaffe kino ekirala muzee kati ki ekiddako wano yabalimbye twabikola ffenna najjayo plan alina eyagenda okumuku interviewinga yalaga ne plan ey'ennyumba naye yagiraga nagireka waliwo plan ze naleka mu nnyumba gye bazimbirako eyo neyenyini original nalekamu ennyumba plan 2 kati yajjayo plan n'abalaga teyagibikkula abalage plan esomaani naddamu n'abalaga emmotoka kyokka enkeera yaalo n'akubira agenti wange namugamba nyinza okukuwa kakadde emmotoka ezo noziza mu manya gange agenti wange era agenti yankubira era emmotoka nazisaako akagunda akalaga singa ozikwatako bwoti nozitakula message ejja naye n'olimbe ensi mwe motoka 3 obulole 2 ne religious gyemulabye gyenzigiddemu yagamba zize yazigula ku sente ze nemubuuza wazigula nani wazigula mu bondi wazigula n'abantu naye ng'emmotoka ezo bazinguza omwami Henry kiwanugu Kauma wali ku kiddo kuliwe Masaka otunula boti waggulu alinawo ebyumba by'enkoko alina bondi yanguza religious eyo nanguza neeno eya mukyala muto Kaundo eri akaisuzu akemitayimbwa nakagula ne wakiso Busoga kano ka boxi aka green nakagula wano Kabusu mukabondi ko mukabusu musanji wange yakamfunira chekesa byono ina evidence ebintu ikatate ne motoka zenyini amanya gali mu kadi zange iyo mukazi yagamba zize ezigula ne sente ali mbensi awudisa abantu ate motoka teyetaga kugamba nti yani nyigamwe namba genda ku traffic wali omugaye nyigiramwe namba ene motoka esomani kadi nzirina sibo nyigamwe namba olabe ati yabada akobera agenti wange nyamba nja kuwa kakade oziseke mumanya gange ozize mumanya gange kubanga mufere kale tweyanzeke muzee katumulekaso kawo mulemu kubanga tumusanze yakava ko treatment sibirungi ne tujageza kubanga tulondola ensonga zino gyezigwera nkujjukiza nti mwami Kamala Paul gwe wenna nga okwatibwako ku nsonga ya taata waffe ono naddala abasajja simanyi lwaki muserikidde mu nsonga zino muli bantu b'amaanyi mu ggwanga musirise nga basajja bannaffe batulugunyizibwa bayita mu mbeera etafaananika abakyala ab'amaanyi mu ggwanga bali konsandi abazaala abaana ab'obulenzi n'ensonga etukwatako nga bwe tukutte ku bantu abalala nsaba tukwateko ne ku muzeeyi Kamali Paul afune ku bwenkanya obulamu bwe buli mu matigga atambulira mu kutiisibwatiisibwa ate era nga bwogenda mu maaso n'okubanga omutunuulira oba oli awo musajja nga embeera kati gy'alimu yeetaaga special treatment ate mu kaseera kano erabise okubeera enzibu y'okufuna singa abatayanguyiddwa bonnambiro baagaliza birungi byerere tugenda kwongera okuba nga tulondola ensonga eno nga bwe tubagamba tuffe tubalansinga omukyala mwamulidde sayidi ye ennaku lwajjo bwe twabadde tutuuse abaana lulimu abalengera kakati olwaleero ate beekyusiza tetumanyi what next but buli lwonyigiriza ennyo ate ennyindo gireeta omusaayi buli lwonyigiriza ennyo ennyindo gireeta musaayi so mukadde wange yonna gy'oli Verena manya nti omusajja ndoza omunyigiriza nnyo ali ku kisenge ne bwe bampisi yadde etya nnyo naye nayo bwekwekalizaamu oba oli awo oyinza ogijjamu omusera bitandise so abaana nabakumakoma naye kati bwe batuuse kati beekyaye kuba basuula mu kyuma awaka waabwe babagobyewo
kati bikyaye mu butuufu nsaba buyambi mangu wange wayinza okubaawo ekitali kituufu. Kale mukama abankuumire. Tweyanziza sente. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.